bw'ekikwananga omukazi asobola okuweereza ebitundu bye ebyekyama ne mbeera mulaavu etya manya nti si gwe wekka alina nudes ze okuleka nga mbeerera nga wakikoledde embeerera nekisoboka okuba nga gwe gwasoose okuweereza olunaku lw'otuuka okukuba ekifaananyi ekyo n'okiweereza omusajja entiisa y'okutya ekikolwa ekyo lwekoma entiisa eyo lwekoma kifuuka ekya bulijjo kifuuka ekintu ky'otalinaamu kutya yensonga lwaki abasajja buli lwalitandika okukola sex w'oku ssimu takoma ne bw'alikwana omukazi w'obuvunaanyizibwa gwalabira ddala nti ki era ogenda okunzika ng'omuvubuka oyo atandika okukubiranga ekiri atandika okugonza eddoboozi atandika okukola ki atandika okutukubuuza bw'oyambadde dededede ekiddirira ng'atandika okukuvuga okuteekamu ekyo kyokka kya nnaku batono nnyo omusajja ng'ekintu kino kyamala dde omuyingira mu bwongo ku bakazi bakwanya abakisimattuse kubanga munda mu ye ag'amaanyi ekyoyo kye kyamala omwambala ekyo kimuwa ati kimuwa obukugu kimuwa amasannyalaze agasobola okukusendasenda mpaka nga naawe otandise okukaabira ku ssimu naye ng'omuntu gweokola naye ekintu ekyo taliyo kyokka lekera nkikugambe bino nno bya bulabe ne weetaaga obiwulire wallahi ku bitundu 100 ku bantu 100 abakoze sex w'oku ssimu n'okweweereza ebitundu by'ekyama abeewasizza be batono lwaki kati obuzibu bwe buva bwe buno ekikolwa ekyo okumanya nti ddala gye kiri nti guba mwoyo buli omusajja lwakukozeseza ku ssimu ebyo pulogulamu y'abantu bakulu n'omala ebyaddala owulira nti omaze owulira nga kituufu okoze eki nokkakkana kati kuli okuyaayaana okubaddewo nga weesunga okusisinkana omukazi oyo kutandika okukendeera kubanga munda mu ggwe weematizza era n'okakasa nti omuntu naye mumaze kyova olaba nti kyekikolwa ky'otasobola kugamba nti okikoze oyiseewo eddakiika 2 oddemu omukubire tuddemu tukikole mu nkola ey'omwoyo oba okozesezza omuwala oyo gwe bw'oba omanyi nti olina sex gwe wali okozeeko w'okkutama ng'otunudde wansi baali bakutta akatambi saagala kyatula nga bwe kirina kuba mufe nga muleekaamu muzaawe nga muwunyekko kati buli kimu meya muli babi Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at
Print Creations. Print Creations, where quality, excellence, and uniqueness meet. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga abayitote. Bikini mama demo. Okuya. Ela kadebe katuka ne bakamba bikini mama demo. Yafunika dem come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiroke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwesa putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okuddukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati. Tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Emiswa gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda mukisenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Ki Nekimutawaanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleeno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna. Mbu ate bayitirivu. Naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala, ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts. Kumandi gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes, guys. The class is massive, guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday. Nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone.
Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Bigger biggy biggy boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Subira buli omu ali bulungi kamera nkira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Wadde ogamba ki wamma? Shame Manja ly'erinnya lyange oli ku Real Time with Mimi ku Executive Media, subscribing, liking, bw'omaliriza osharing. Wano tubeerawo n'omukulu Meya buli lunaku olwokubiri essaawa zibeera nnya. MC Meya emabegakaawo tubadde tulaba yani era mukama yatukoze bulungi nnyo tukola n'omuntu gwe tutegeera era naawe omunnayuganda lwakwekaza kati ojja kuba omanyi ani g'oyagala okubeera ng'ate oyagala okusuula wajyavudde nawa bambi gyayagala okubeera nga ate agenda maaso newange nno mwana ofuna akaddo jalaba party to bambi kaakati Meya waliwo ekigenda mu maaso. Nude zifuuse nude. Nude z'abaana abawala ziteereddwa nnyo mu mwezi guno. Naye waliwo omwana omuwala gwe bayita yani Hajara Idris. Hajara Idris njaga kutegeeza nti nze nina ekintu kye nayiga Meya. Kasita ekintu kintuukako nga sirina kusalawo nga sirina bwe ngenda nga sirina bwe ngenda kitereeza oba nga sikyalina bwe nkitereeza tokyakirinako magezi mbulendinga nakyo sijja kujja nti oba ogenda kyogerako oba ki naye mba neebuuza kati kyekiddako ekyo kyo kiwedde because kiba kiwedde. Omuntu yenna atanudizo enkya n'okeera ku makya mukyalawo n'omuweereza ku nudiyo naye n'akuweereza eyiye ne mukeera ku makya ne mwawukana n'ogenda ne tuba tuli awo nga bazitaddeyo eza Meya. Nze sirina bwe nnenya Meya lwa nsonga bye yakola byonna yabikola mu mukwano ye ng'amanyi aweereza munne. Nze simanyi muntu lwaki mu busungu bw'oleeta munne okubanga oteekayo obwereere bwe naye baba nga bukedde ku makya ne babuteekayo kiba kiwedde Meya. ate oba onotekolaki oba tokyalina kyoyinza kukola toyina ssente z'Abakardashian ze balina nti ogenda kusasula bagende nga bajjayo videos ezo okujjako ng'omaze okugaggawala nti ogende ng'ozijjayo naye nga simanyi gw'okyogerako ki for now kyembadde njagala tutandike nakyo because buli mwana muwala ennaku zino ndaba alaajana nude wano nude wali ate buli omu ayagala zimuweereza. Nze ndi omu ku batabiraba
era ndaba biraba obwenti bwe mufuna omukisa ogwogerako n'oyo gwe kiba kyatuuseeko ne mugamba nti kati ekyo kiwedde tukyalina kyakikolera teweetuga teweekola ki bw'oba osobola vaako okwo ku TikTok for a moment vaako ku internet. Okay, abantu ba ku Executive Media real time with Mimi mbalamusizaako nnyo n'embebaza okuba nga mutulaba. Lunaku lwakubiri tubeerawo buli lwakubiri wano okwongera okuba nga tulungamya ensonga. Kakati okusookera ddala njagala olunaku olumu onkyazeeko ko wano nga twogera ku bintu ebiri spiritual, something like masturbation, ebintu ebifaananako bwe bityo nkulage obuzibu bubeeramu. Zubeda kankyanguye bwe nti eriyo abakazi asobola okubeera n'omwagalwa we naye nga tamuweerezangako bitundu bye byakyama. Yes. Eriyo n'abakazi asobola okusiba omutima n'aweereza omwagalwa we n'omwagalwa n'amukola ki. Wano nno njagala kukyanguya mu bwangu. Buli lw'olikwana ng'omukazi asobola okuweereza ebitundu bye byekyama ne bimubeera mu laavu etya, manya nti si gwe wekka alina nudes ze. Okuleka nga mbeerera nga wakikoledde embeerera nekisoboka okuba nga gwe gwasoose okuweereza. Nkiddamu buli lw'olirabanga omuntu yenna alaga nti yali abaddeko mu kikolwa eky'okwegatta nga siga nti mbeerera nga akuweereza ebitundu bye ebyekyama, emirundi egisinga ayinza okuba nga si gwe asoose. Kikwasa ennaku okuba nti omuntu omaze naye omwaka gumu ne mutuuka ku levo y'okweweereza ebitundu by'ekyama. Kati saasira ate gwe abadde naye gwe yakamala okwawukana naye gwe amaze naye emyaka 10 oba 5 oba 6 kyo gata bimuweerezanga. Leka tukyanguye. Mu nsi waliwo emyoyo egikula obukozi nga tegiriko control, wabula nga giyitira mu bantu. Sitaani akolera mu bantu nga ne Katonda bw'akolera mu bantu. Ti Katonda asobola okuyitira mu nzizu Zubeda okubaako obubaka bwe nkutuusaako oluusi nga Katonda yansindise nga nze malayikayo. Ne Sitaani naye akolera mu bantu. Gwe buli lw'otandika okwekubira video call n'omwagalwawo ne muva ku levo y'okwogera ne mutuuka ku levo y'okutuuka okwesendasenda mpaka buli omu alageko munne ekitundu yenna oyo atandise conversation yeyo ekuleading into that, manya akuweereza mu kikolwa ekitalikoma mirembe nannako. Bino mbyogera nga ntya Katonda nga waliwo abaali babikoze gwe mbuulira olwanye ebbanga okukomya ekintu kino. Omaze emyaka emeka ng'olwanyisa ekintu ekyo kikuveemu. Nti gwe buli musajja yenna akukwana tomanya bw'akukwata layini okupaka ng'owunzise ng'omuweereza ebitundu bye ebyekyama. Olunaku lw'otuuka okukuba ekifaananyi ekyo n'okiweereza omusajja, entiisa y'okutya ekikolwa ekyo lwekoma. Entiisa eyo lwekoma. Kifuuka ekya bulijjo, kifuuka ekintu ky'otalinaamu kutya. Y'ensonga lwaki abasajja buli lwalitandika okukola sex w'okussimu takoma. Ne bw'alikwana omukazi w'obuvunaanyizibwa gwalabira ddala nti ki? Era ogenda okunzika ng'omuvubuka oyo atandika okukubiranga ekiro, atandika okugonza eddoboozi, atandika okukola ki, atandika okutukubuuza bw'oyambadde ekiddirira ng'atandika okukuvuga okuteekamu ekyo. Kyokka kya nnaku batono nnyo omusajja ng'ekintu kino kyamala dde omuyingira mu bwongo. Ku bakazi bakwanya abakisimattuse nkikubuulira batono nnyo ng'omusajja yategeera sex w'okussimu nti naakukwana gwe n'ogamba nti nze yagezaako nalema. Emirundi egisinga bw'olema ogusooka ogwokubiri oyinza obutagusimattuka kubanga munda mu ye ag'amaanyi ekyoyo ekyo kyamala omwambala ekyo kimuwa ati, kimuwa obukugu, kimuwa amasannyalaze agasobola okukusendasenda mpaka nga naawe otandise okukaabira ku ssimu naye ng'omuntu gweokola naye ekintu ekyo taliiwo. Kyokka lekera nkikugambe bino nno bya bulabe ne weetaaga obiwulire. Wallahi ku bitundu 10 ku bantu 10 abakoze sex w'okussimu n'okweweereza ebitundu by'ekyama abeewasizza be batono. Oli ajja kubuuza meeya lwaki nze owange nga ndi naye tonnamanya budde bwonna bwe oba manyi nti mubikola
budde bwonna mukwano tewebalira lwaki kati obuzibu bwe buva bwe buno ekikolwa ekyo okumanya nti ddala gye kiri nti guba mwoyo buli omusajja lwakukozeseza ku ssimu ebyo programu y'abantu bakulu n'omala ebyaddala owulira nti omaze owulira nga kituufu okoze eki nokkakkana kati kuli okuyaayaana okubaddewo nga weesunga okusisinkana omukazi oyo kutandika okukendeera kubanga munda mu ggwe weematizza era n'okakasa nti omuntu naye mumaze kyova olaba nti kyekikolwa kyotasobola kugamba nti okikoze oyiseewo eddakiika 2 oddemu omukubire tuddemu tukikole. That means nti oba okikoze ng'owulira nti kati weetaagana kwebaka olirakisinze mu nkola ey'omwoyo oba okozesezza omuwala oyo oba omukozesezza baba beegasse ekiddako kino ekyomubiri fizika kyekiba kibulayo naye wuliriza nti ne kino ekyomwoyo kiina engeri gye kikutwalamu ne kikuwoomera n'owulabira ddala nti omuntu obadde olinga ki ali naye kakati buli lwoweereza omusajja ebitundu bye ebyekyama kyova olakanyagamba ye kakati mwawukanye n'omuntu ekikuteesa ebifaananyi ebyo biki nedda the repercussions z'okubiweereza y'enkomerero y'ekintu ekyo nti enkomerero y'ekintu ekyo gyetya nti oli atuuka ebiseera ng'agatundu ge ag'ekyama agayina nja gayita gatundu g'ekyama agayina mu ssimu kyokka talina gye yakutwala teyakuwasa kati kyava atandika okusheyaringirako basajja banne emiriro gisinga si yabutana okubuta obutundu bwe obwekyama butambudde mu Kampala muno batuweereza mu WhatsApp group naweereza ono kaligambe n'akalala kano kyagala kabategeeza abakyala kanyiizaamu nkakasa ngo ebitundu ebyekyama oba wali obiweerezaako omusajja tebiri mu ssimu yekka ayina best we ayina kyaliiwe gwe yaweerezaako ebitundu bye ebyekyama mu ssimu mwebiri nkiddamu abakazi mukama katonda kiyabawa gwosobola n'okubeera n'ebitundu by'omusajja nga tulina gwe wali obisheyalingiddeko ekyo kyombawolereza ne kati nkubuulira ku basajja 10 batono nkugambye 9 buli gwe wali oweerezaako ebitundu bye byekyama birina essimu endala mu ebiri kugambeyo n'akalala kalondo kagenda kukonyeeza tumanye abamu bwe mubituweereza mugenda kudduka mu bidiliitinge bw'oba tobiweerereza mu view once kati tuyina essimu z'ababesti mwe tubitereka mubana zaawo mbimuweereza ne mugamba Fadi sooka onkwatire bino ebintu sooka mterekera bino muyaayo nayinza obidiliitinga weetegeka nti si kubita omuntu buli waba kati repercussions za masturbation ezo ekikolwa kya masturbation kitandika bwe kityo nti kati mpulira nkumisinze ngamba kyali wange mpereza ku bitundu byange biri bimba gamba no mulina okuyiga bino omukubira takwata yechanze tuwamuwaddeyo sente kati ng'otandika ng'oli omugamba bimpereze kuba wali weeraliikiridde nti ajja kuddamu abikole ki kati abamu babiweereza mu view once kati bombi webipeereza mu view once ng'ajjayo essimu yange endala nga nkaviewinga kati ng'atandika okukola ki okulikodingira wano ku ssimu nga bibeera mu ssimu endala okitegedde kyannaku nti ebintu ebyo oweereza akatambi k'otamanyiddirwe kalikoma kagenda kukomawa tokaweereza omuntu kubanga mwakeekwana n'otandika okuyimbira ku ssimu wali abaana bali ku byeyo ebyo omusajja amukozeseza ddala ku ssimu buli kimu n'akikola ne bagenda mu kiyigo n'amukubira ku video call buli kimu n'akikola buli kimu ng'ali ku video call omuntu gw'oli naye olowooza takulikodinga akulikodinga ayina essimu endala waagiteze ye ne yejjamu kati n'alikodinga ggwe waliwo ne apps ezigula obutambi bwammwe obwo apps ezo ziri ku intaneti okwo osobola okuteekamu amawanga g'otayagala galabe najja mu Uganda bwajja mu Uganda ne bibeera ate ne babigula buwanana ebabugula buwanana sente za ddala baliyo batulyamu babalyamu sente kati gwe obutambi bwo ng'Abamerika bali mu bbula baabi kipozi ne muna Uganda alibeera mu Amerika abenga abulabo ba munakenya oba mulala yena oba
mu app zotamanyi bwalika downloadinga oliwunzika akaweereza katambudde katuuke kuggwe kyovola manti ogenda ku Google nononya obutabi bwa bannayuganda ne bukubula gwe bagete buli abazanya blue move gye bali nebo bakola ki baselectinga amawanga kuba biteeka kakati nga tudda ku kibuuzo kyo kyewambuuzizza eky'abaana abawala ennaku zino kisusse babata bakola ki sajja kiki nze ntandika nakunenya muwala oyo eyakeera ku makya naata nga tunanenya na musajja nze nakugamba nkigamba n'omuntu wange nze laavu ten drivinga kunkozesa nsobi oyo yenze abamu balowooza meya togwa mu laavu meya kizibu olabika togwa mu laavu nze laavu nakugamba nze anti Zubeida ze muntu atagaba ssente out of love musimanyi nkutera yini awo mukati mbadde ndaavu eninye nkuwadde zino nedda mukwano nze buli kyenkola nakugamba mu laavu mba ntegeera bulungi tomala gagaba nsimbi mba ntegeera bulungi era nzikuwa nga nzikuwadde neetegeerera kati neewala ki tisaagala nze laavu engabise bye sirina saagala laavu enkozese bintu bye ŋŋenda kwejjusa kutandika oteekeyo oweereze naye aweereze oweereza naye bwaweereza oweereza naye bwaweereza temwerabangako ye omuntu gw'osuubira agenda okukuwasa era agenda okujja n'amaddu mbukati mukazi wange ekyokubiri there are some memories you create in someone's mind nga teziri muvaako bulamu bwe bwonna zitya omusajja oyo toli mumatiza nti obutambi obwo wabuweereza ye yekka era mundamu ye oba omaze okuteekawo okubuusabuusa oba otaddemu okwesitala mundamu ye mu relationship red flag oba omaze ogiteekawo kyena bagambako ne mu relationship si buli kiboozi nti abasajja baagala okiwulira oba abakazi amazima bagoogera mu relationship kati omusajja olwo yaweereza n'omukazi aweereza kyekireetera omusajja okuteeziza ate omukazi n'atatazize kakati fe abasajja nakugambe tulina babesti be batera okuta babesti bamanyi n'okubita n'osanga nga waliwo olutalo lwabadde wakati onayawukanye ne musajja munne bali mu lutalo gwe lwotamanyi namuga kati kambite bali mu lutalo ne bakyala beewaka babita n'abakyala beewaka asobola okubita ng'akutte essimu ya bbaawe n'abisangamu n'agamba kambite omusege guno nguttire future abamu n'abakyala beewaka no bote bali ku levo ya sokompe ssente bote basaba na ssente yo omukazi wewaka ye kyaba ayagala kutabutambyo kukuswaza mu butonde ebitundu ebyo bifaanana bubi mu butonde si ekintu kyosobola okubeera awo nti okiteeke ku wallpaper nti kati gwe okwate essimu ye ogikole bwoti oba waggulu eno kaleko okategedde naye bannange bo biri ebitundu by'ekyama birabika bubi bekuba batya ebifaananyi wansi kati bwe bimala okulabika obubi teri musajja ayinza bitunulako omwaka ku mwaka ne bisigala nga bikyamunyumira biba bimutamye bibatamira mu bbanga ki omwezi gumu gumala nga bikutamye kati bwe bimala okutama ne laavu y'okwagala obirabeko physically bisabamu nga ebeera speed bitutama mangu tebirabika bulungi kyokka wuliriza bw'omala okubifuna bweppa ne babikuweereza emirundi egisinga buli lw'obizuuminga bwoti n'obitunulira bwoti bukukeeta n'owulira nga n'apetayiti y'abirina toyagala mumulaba nkubuulira amazima abasajja kyebanagamba nkubuulira bino byenkugamba n'apetayiti yayabikuwadde ekubula kituufu teri muntu mwekamba buulire Zubeida gweyagala kuŋŋamba ebitundu by'ekyama abasajja mwena batulaba ebitundu by'ekyama by'omuntu yali abikuweerezaako n'ebyakalakala nga kalungi kafaanana ng'oli yali akuweerezaako ebitundu by'ekyama ani gw'oba okulaba gw'otannalaba kati kyovola abamuwunzika mudibye ng'omusajja talina gy'akututte omusajja namukolera byonna akutwale waggwe aweereza ebitundu by'ekyama manyi kyoba kituufu osoba nga munnange nze ensoozi nze nkakasizeewo kati abawala baweereza ebitundu nga biri bitya nedda omusajja mugambe ekintu kimu mubaireka mbabulire kaakati babibasaba abamu bagamba abasajja naddala abataliiwo nti baba tebalina bye bakommunikatinga kuba omwana bw'omubuuza n'omugamba lwaki
ne face na wenna bwotyo ne weemalamu timunnange yali ampa ssente nga bwotamuweereza takuwa yadde 10 kati neŋŋamba kitegeeza abasajja balinga ababigula obuguzi omuwala batalabye bulabi abanga ali mu bizinensi ye gwe tokimanyi nti eri abakazi nga babitunda butunzi ebyo abo bo mbamanyi oyo ye era ne babitadde Zubeda ensi yenoonese gwe kimanyi eri abasajja basasula ssente n'asasula omusajja bw'aba ayeegatta ne mukazi we bw'amutere amukubire ku video call kali kati eri abasajja asasula nze ti bwe naaba neegatta ne mukazi wange mukubire ku video call nteekewo essimu yanyumirwe nga n'omukazi alaba nga n'omukazi akimanyiiko Zubeda ffe tuli basajja tuwangaalira mu bantu aba buli kika nina mukwano gwange gwe mmanyi gwe nnina alina ka girlfriend ke oli abawa dola ziriba 2 buli 6 gwe bakola kalina akawala nako katiga bagabana kiwato buli we bagira ng'amugamba teekawo nga bamukubira ku video call oli yaali mu Europe gwe bakubira ku video call yali mu Europe naye mu na Uganda muzungu yanyumirwe awo ensi weekoze eki weeri abalala mukola sex nga n'omusajja takugambye yali mu business gwomanyi oli mulaavu yo omusajja ali mu business ng'essimu alina we yagiteze tolaba ate naku zino bangambye ne hotels abamu agenda mu hoteli nga mulimu okategedde eno program y'olwayo munaatusonyiwa gwe wabitandise naye kati leka tubaiko abantu b'abakazi bingendo babuusa gwe bw'oba omanyi nti olina sex gwe wali okozeeko wokutama ng'otunudde wansi baali bakutta akatambi saagala kyatula nga bwe kirina kuba nga sex ono ng'omutwe guli wansi bakwata akatambi kwosinise mannyo omusajja ye naakwata jjukira ye teyeekwatiramu akwata paati yo omutwe gwo n'enviiri n'omugongo byonna ye n'atunda ali ku ssimu kati gwe oli mu mukwano naye yo omuntu ali muki mu ssente kati mmwe abaali batwala luli sexi ng'ekintu eky'omuwende eky'obuvunaanyizibwa eriyo bo kati ekyekusifu eriyo kati abakitwalira ddala nga ki bizinensi kati omuntu agenda kwesigaani kuba ne gwolabanga omusajja ow'obuvunaanyizibwa ayingiza omwana woteeri ti ya bbeeyi nga bataddemu cameras gwolabanga omusajja nti ayinamu ku ddiini ate abo nabo bakambwe kati abantu bakole batya Zubeda nze nkiddamu obubonero obw'enkukunala emirundi egisinga red flags ozirabirawo mu kusooka lwakuba tetwagala kuwulira ffenna abantu tulabirawo nomanya nti guno musege ono omuntu sijja kumalako naye oba omuntu nja kumalako naye naye tulemeramu ne tuteekawo empaka n'owunzika ng'otomedde ogeze n'omuntu agenda okukaabya amaziga go for your lifetime kugambye omusajja kasita atandika okusendasenda ng'ayagala ku butambi future y'okuwasa okwanjula ewammwe esooka ogiveeko nkiddamu ekyo ne bwekyogera naawe okiwulira teri musajja ali sirias yeetaga kwanjula wamwe asooka kusaba bitundu byakyama oyagala omusajja akutwala ewamu akwanjule ng'ate wamulageko ku bitundu byekyama alina ka vidiyo mu ssimu yo nina essimu y'omuntu y'omu gwe mmanyi oyo ye ayina buli katambi ka buli mukazi geeyebase naye mu ssimu naye natuuka ne mubuuza buno obutambi obukwata otya naŋŋamba abamu mbukwata tebategedde kati waliwo bineeti biro bibagamba waliwo bineeti bino ebigira ng'akayumba ng'akabokisi asobola okusuulawo essimu waggulu ku neeti n'egwawo bweti kati kubanga gwe oli mugundi oyinza obutagitwala nga gundi nga kikulu kumbe ekulikodinga essimu yo yagireseeko waliwo enkola endala
ya kusooka mu room gye mugendamu oba ennyumba mwakukyaziza ye yagimanyi bakyusa n'ebitanda n'akipositioninga ku ddirisa waasobola okuyimiriza essimu ye kati batono nnyo abakazi abajja naddala nga ye ali mu laavu atandika omanyi kankubuulire laavu kyekintu ekitali kyangu nnyo kya ekityo kye okweraliikira buli kimu kati batono nnyo abakazi ajja nga azze mu laavu n'ataka kubuuza ate essimu eno yakiwano tabifanako takusuubiramu ekyo kati ye ng'agitega bw'ati bafuna kapukaati ne bw'agirikodinga essaawa nnamba mpaka lwatuuka ku tayimu eri gy'abadde akwagala ye biriya birala byali sibyamugasa abitemamu kati n'asigazaawo wali abadde ekikolwa abadde ayagala abamu bakwata audio kyera namyo njagala mbiwulire bakwata sound essimu agiteeka wansi wa piro abanga eyekyusa mu kitanda ng'essimu n'agiteekaawo ng'atadde ku audio ng'alikodinga bwe tuyandibadde nga history oli ayinza okugamba ensonga lwaki abamu to prove manhood tindi musajja wawulidde wuliramu others to prove their fellows nti ako kewadde owakana tisobola kafuna nakafunye kakano others kubutunda to get money katolo tulaga others to pass time olwo abasajja olwo berekeddemu katiibwa ki because nakati nkiteeka mu bwongo bwange ne ŋŋamba meeya wankwanyi n'enzija nze nenkwagala mulaavu nga gwe ebigendererwa byo bya ssente twakudibatinzeeko mwanteeka ku gundi mwanteeka ku beeti ndi ku beeti mu beeti nze onfunye kale oba omwana w'obuwala omufunye ozze mutandise onyumya omuteeka omutandise ngenda kuta butambibu ngenda kuta obutambibu essimu yange bagibbye essimu yange yabuze wagaana okunjaga ngenda buta bw'omala obuta obutadde omuwala kala kiwedde kati ozzaako okigwe yabutadde anti emirundi egisinga ebinaddako yo omuntu tatera nnyo betunuulira n'akukola ekibi naye kati n'abawala batandike ng'ottuwa abantu abo bata obutambi bwabwe kitwale ng'omutemu omubuuza nti bw'omala okutta omuntu ng'ono ofunamu ki ye aba asanyuse endowooza omutemu era nono naye nkigenderedde nti obutambi bw'abawala bufuluma naye baba bamanyi abaabuta naye tebasobola bbalaga yadde ffeesi kyembadde nnya kugamba n'ekirala nti buno obutambi obufuluma baakyonoona nti batya eriyo abakyala ddala kituufu abaabweteeranga gyekiri kati bwe baabuta kati okupuruvinga abantu nti kati obubo sigo wabweteeredde nti sigo wabweteeredde kani yafuuse nayo kwegamba nayo batuterenga abasajja babatuwenga fesezi zaabwe tubalabe anti Zubeida kati gwe ekyo kyotutte nti babuta kankuwa ekyokulabirako akatambi ako bw'okaweereza omusajja mu ssimu yo kasigalamu abamu era essimu z'abawala bangi nkyeddamu bino nkyeddamu abawala bangi ku bitundu ku bawala 100 abo boolaba basireeya balina obutambi bwabwe nga bali bwereere kati abatereka kaki mu Uganda amasimu ge babbira ku booda ge babbira mu matakisi ge babbanga tutudde n'okutuula oba otereka kaki mu ssimu nabuuzaako omuntu omu ne mugamba akatambi ako otereka kaki nagamba nze simba binnyumira mbyagala kati nemanya nti onalabika kati gwakola ki gwabuweereza alina gwabuweereza anti njagala kutegeeza teri mukazi asobola kugenda mu kinaabiro ne yeekwatanga bwe yakula mbu ng'anyumirwa bunyumirwa kalaba mu ssimu ye nkiddamu teri akakwata nga yagala kubanga guli mukazi olwedde gwe kiringa bw'oyinza okunsangamu nange omusajja nga neerikodinze nga neetaddeko mbu kati neerabako bwirabidde ndi so what tegeeza alina gye nkatwala in fact kankubuulire nze ne bwe maakukwana boyfriend wo n'ata obutambi bwenkugobera sikuwaamu na gaapu era eyo nonsense tomunteekamu bumunange hani byali byadda nze just nga bwomanyi gundi yali abumpa byadda nga ogoba waaki ate kati kubanga omaze okunkakasa nti
oli mubina ate kamugoba n'obwone bufuluma omanyi abawala bateera ennaku zina abasajja egundi mu mwenge mu soda na biki asobola okundikodi I may have no problem but nze ngaze nkubuulira kati baba kamugoba nawe akakone kafuluma bwe banga babuntega nga but nze ngaze kimanyi nti sikikola ngeza nkolaga bulazi nze nganze nti saakikolako kati osobanga wantega nali nebase n'ondikodinga kati nagwe mmanyi omulala omwala kankunyumize nagwe mmanyi gwe bakwata afuluuta namugaba otampa sentence nkatanga ofuluuta ngalewa bambi nkata saya nakaba naye nfudde bakalaba kano engeregeze zonna ziyisa nkata inkata bambi ati zenye na record chovazi nabagamba nze neke anti kubala kwanti equity for men nene anti muganda wange nze nera likirire ekitonde ekikyala to the extent tinebwo nkubire simo nganti ofiiriddwa mala kuba wamwe mu kyalo nkakasize ddala kituufu wamwe no byangambye bituufu bwonkwero nganti mfiiriddwa maama nkubira sezaala wange sezaala muwalawo byangambye bituufu bwamalo nti mwana wange bituufu nganva kusibunga muwahaga bambi hani sorry bambi ngolabye oyo yenze yeda yotamu omukazi bulwasirika boti omukazi anti nze muntu nga twatabusemu nkugamba ndo byegamba zeka tutofunyemo butakanya asuzaako balubu etale wange esula ko nga tufunyemo butakanya nze butufuna butakanya ne babuno butali bwa nnyo nze tale wange esula lwache kuyamba ki buli kimwe kigenda mu maaso be ng'asobola okukiraba kubanza bw'osumagiramu tebakulya ssente nze nga nafunyemu butakanya n'omuntu mu nnyumba nze buli akakoona mba nsobola okugugumuka oba otyaki buli akakoona konna mba ngugumuka anti nagambako abantu abatulaba mwena abatulaba ku executive media omukazi oyo osobola okuba nga omusinga amaanyi buli kimu n'okikola bambi n'omulumya naye gwe wali weebuuzizzaako mu bunafu bwe ye kikyakulowooleza kubanga gwosobola nga obadde osomukuba nakutya naga ekisajja kijja kunkuba natya ntujja mukuba emisamba gera omusobola naye gwe wali weebuuzizzaako ye mbunafu bwe yalukupulaningira ki akupulaningira ki nze muntu nga nakusobezza tava waka nga tomaze nga sikusesezaamu nze siva waka nga tonsonyiye abamu balowooza nti laavu nnyingi neyenze n'abantu bendeetinzeko bakimanyi because nategeera nti amalusu g'omukazi gano makulu nnyo ewaka ng'ofuluma ewaka ng'ofuluma ennyumba nyumirwa nnyo ngambye hani babaye kama kulembere naye buli lwenva ewaka byenkugamba ebimu birinamu experience alimbirabyeko yamuwerekerezaako lumu amagundi amalusu yaleka amukubye omusajja kati mujjukira kyazange eyo n'amuwerekereza amalusu bitu singa bakukomezaawo ku bitimbwa ggwe musajja yali muzimbi ndayira nga ntya katonda naliwo kuba otalo nalulimu nalulaba tewaayita mwezi omusajja bamukomezaawo ku biti kituufu nga mufu era kubanga olutawo lwali lw'amaanyi ekyalo kyategeerako ebigambo omukazi byayogera era omukazi teyaziika bba nga bagamba yamuse naye abaasembera omukazi nga bagamba naaye yayogedde bwogezi wallahi kuba nenkaba gye yakabamu n'ennumwa gye yalumwamu nga busungu kuba omusajja yali amukubye ebya ddala kati nze muntu fe abavuga ebidduka fe abakola emirimu gya lisiki nti egy'okulisikinga fe abakola biddiru by'omu Kampala mu kakati n'ogenda ofulume waka nga tolina mwadde emitwalo ebiri n'okoma waka ng'olina miliyoni kakati kyova toyagala ofulume waka nga tewali peace ne mba nakusobeza ndi oyo yenze ameya abakazi era ebiki ogwo bakwasanye ekyejo nedda eyo yenkola entuufu mwekamba bulire omuntu gwe weegatta naye ne mugatta omusaayi birala ate oba olaba omukubira bukubizi ssimu ne mukola sex wammwe ku ssimu bye twatandikiddeko n'owulira nga munda mu gwe ekyoyo kiri ekyakwambala olinga ddala kituufu akikoze mu reality kati saasiro ono gw'obedde naye physically oyo omuntu asobola okulangirirako ekigambo ne kiba njagala leero zibule ne zibula njagala leero zibe zikaki kyesikkaanya nakyo
ye mukazi asibira omusajja obusungu ekigambo njagala zibule ne kibeera luyimba okumala omwezi mulamba kibagamba nti sebusiru bwanjo tabutta nnyinizo nti mwe munaawonerawo omusabira zibula ate nga mwagala okulya oli yagamba bannaye maama naye buli musajja afuna ssente alinga ono wange tate ki nze mputuufu njagala at least tuddemu twavwale mutuufu nze kyensabire omusajja mami yakyuka nakibagamba emirundi egisinga abasajja bafuna ssente nkulayiraga kamugula agenda kukyuka naye gwe omukazi olina okutandika okukipinga standards naawe okulabika nga obalansinga n'okumakinga n'ezo ssente z'omusajja zafunye emirundi egisinga tokkiriza musajja kukuleka nnyo tomugoba nti omusinge tomugoba nti omwenkane naye making sure ti omusajja buli lwafuna millions 2 naawe oba wakentuliyo gy'okuba kawigi k'emitwalo 45 kateeke ku mutwe kabenga okayinamu omusajja buli lwatuka ku level y'obukadde 2 bwe kiba kisobose naawe ka iPhone kafune ka million 7 kakubeeremukko wano yiiyaga bw'osobola ng'omukazi omusajja buli lwatuka ku level y'okuba nga yekuba perfume y'akakadde naawe at least millions 2 gyekobe oba manyanga y'emitwalo 2 gikole ki gyekobe kigenda kukuyamba ki ti buli lwagenda agenda okukomayo waka ne baba nene likazi nayo terigwa bbeyi tagenda mama wigi mitwalo 45 anti wigi y'emitwalo 45 erabika neyo omutwalo ekola ki zikunjubuka nze mbabuulira because fenze Katonda tuyambe tuli bavubuka abakwanye ku bakazi ba standard ebiri zibanga mu mekezi ebiri moleke moto tunache tuzimba naye tewali yadde kyogera mufunamu okujja kamaziga abwerera ayinza kukwata ne ddyoddyo oyo mwana ekisinga okumbalamu amaanyi muwala ono ate gwe omukomerera ebisomaali kali neebuuza tomwagaliza yemwe bannazaala gwenja okkubira essimu gemaama fe yakoze bwatyo ŋŋambe asobola okukikola ekyo mutabani kati fe yakubira essimu maama mpayiriza nedda sirika jogeredde oli byonna byayogedde alimbyemu kino kituufu kino waalimbye ne kino kituufu bulungi nnyo kati omumanyi nnyo so abakyala awo tulina obitegeera naye mu mbeera efaananako bwe tukambabuulire n'obutabeera n'ekirala beeda okubeera ayido kireetedde obutambi buno okwongera okusatulatinga ennyo buli lwobeera nnyo ayido kubanga neewuunya olowoozaayo ekikuna zibeeda ovudde ku mulimu okwoyo oyagala genda kuwebaka enkeera okeere ng'ate ofuna obudde obulikodinga akatambi bw'okadeletinga kano tekanyumye kano kanyumye kati kamuweereze kano kanaakola kano nalaba wakyazaako ne yagamba omukyalo ono bisambi bitereka yaweereza nude isima bamita isima gweyaga kasimu mboneta mayo yaweereza mpompogo kasimu yamublocking kakati n'abawala baagidde abakiguddeko olwomukazi yali ayogera bituufu layira abakazi baaji abakiguddeko mboli yamublocking ate yamuddi bw'omala okuzimpeereza nenziraba q mankublocking kamessage kali bambi bw'omala obiraba bideleting sikalinda kayinza okunkwasa ekisa n'embideleting ate nga nkyalina gye njagala obyongera kati kyenva nkublocking kati wano nga bitambula yaba yabitadde abaafa ssanyu alaba atrending abayaga bagamba kale nze nabitadde lwakuba nenga temuli mukundi cognizinga nga views balala be bazifuna anti kankubuulire okumanya eggwanga lyayonooneka n'okuba obukubi omutwe ku YouTube singa YouTube yali ekkiriza nga bwe kafulumye nga bw'okateekayo teri yandisinze views bantu abo babutambi obwo era singa YouTube nti nga bw'obiteekayo kati singa ensi yanaabuka ensonyi ng'omuntu views anoonya akyaza Bazubeida biganye agambe ekimenyeka n'ensi ng'abyekwata ng'eggwanga lyero ekiri ewa mmeeya ku live mwenna muli eno gyeziri duka misinde kati olina bbula lya mirimu oba no nkugambye okubeera ayido abakazi emirundi egisinga by the kankubuulire kyova nti obutambi obusinza okusatulatinga ennyo baana babadde bankuba kyeyo si kuba nti bali ayido
naye bagenda ne bafuna obusajja obuli ayido kasajja kamubala mu ino musasule Zubedo omusajja ali ayida amenya kyekimu n'omukazi ali ayido omukazi ali ayida amenya omusajja ali ayida amenya nga talina byakola ye buli kadde alina bwo hani kakiringa nze benakonze siri muntu mwogezi wa ku simu nze simu za hani ayoke ani ayoke mbintama olidde lanchi kati tobyagala kati nze nagamba ko munali nga toli romantic muneka nkonyemezeko ino mwala gwe nali nkwana nga wakucheeyo kati natuka nangamba ne bannange gwe buli kadde nze nkuweereza message ne mugaka kati munnayo ojja kunzulamu emize sijja kwogera nawe good morning good afternoon njja kuva olu mungu sabe sente atonchawo ng'omusajja osaba sente kati nze yagala nyimye naawe omwezi mulamba good morning good afternoon good night good evening binedede bituuka ne bitama ati nze musajja wano mu Uganda nze ayina okukkiriza tosobola kukwana mukazi wiki namba nga muri kwaye hayi nga tonnamuwayo kasente ate mba mukwano mbandi amalusu okategedde jiga tusiba tuoge era nze muntu omusajja mu Uganda akugamba nze omusajja mukazi bwangana okumpa enamba ye bwe mkinnuma mu kato nebwe malo kukomgo ngamba ebiri jange jiwonye ate mbadde nanyumya naye wiki nga simuweereza yadde ekyebiri manya nti ndi simatuse yes nze bwonyime enamba manya nti nsimatuse because kyenateeka mu bwongo nti gwe omukazi buli lwogaba enamba ye y'essimu ezo sente buli mukazi lwolaba agabye enamba ye y'essimu kati kankugambe ne kino abasajja mwenna abatulaba abakazi batwagalako buyambi ebyo byalaavu byo bijja luvannyuma tunaye betufunye naga kyokka nze mu kusooka nali sikutegedde bunali sikwagadde naye banne I don't know nowadays mpulira nga bannaye omukwano gonzita sente omusajja bwakuba mu kasente laavu gyoba naye gwoba oyagala tutegeera nti sente abakazi batwagalako buyambi mala okukola byonna bye mukoze omusasulire boda tomuwankalu otumye omutumize safe boda nekyoba otokoze eki otumye safe boda tomuwankalu agende bwato nga bwe yazze lojjo kakasa kinene ennyo message ajjo kuweereza sijja kuba zongera okakasa guno ogusajja gubisies tegwera kunterako sente oba bwe wayitawo ennaku bbiri ojja okulaba nga ebyahane yabadde akuyita baby bitandika okukendeera hey dear ng'atandika kaddi atandika okukajjako kana aka DEAR nataka okuteekako D eya DIA DIA bogenderera D atandika okugenda hell dear nekaggwa ekivaamu hello sebo notakatalekako mukwano sebo kutakannajja ne sebo ngakubula bwe kajjira hello nogiddamu natandika okubanga naye agifunza HLO agibuuka ne LN endala agibuuka nakola HLO nga nawe omuddamu ekivaamu hayi HI ogenderera ekiddako ng'akuweereza sebo si hero sebo wabula sebo nakuterako ne buyimoja oliko ebisa ebikanudde ebiri omanya nti kati wano meyo okola research oyo n'obiyiseemu mbirabyeko obukazi gwe babbye sente mukwano tagera kuyita hani ate mukwano lava evaawa nze kwa bina tagira nti abakazi batwagalako buyambi kati bwe nategeera nti nze nnyina obuyambi mukwano tebampapira anti abasajja nsi za Bulaaya bw'ozireetako essagaliko nga zisala ku buyambi okategedde kati ffe tuli ba refugee muli mu nsi za Afirika meya amanyiira otegedde kati nze kabira kitegeera zubeera ze tebambamirako bw'oleeta essagaliko nga nkusalako ku buyambi eyabadde akusiibuza 5 nga ogenda ku kyebiri nga ngenda ku kyebiri nga nva ku kyebiri ndaleka kugamba mobile money etandika okuba ate nga mwatandika nozisikayo nga bakola gondi nga bazikola n'owo omwana wa munno omutwalo n'ogunyiga reverse ntadde kulongo namba ye
n'omwana obuwala abonyeebonye bannange mu ggwanga lino. Omulala kati kanyina kakodyo kenjagala obabuusa programu y'olamu naye gwe wagivuze bw'otyo. Abasajja balina ddoola z'ebicupuli Zubeeda. Basajja balina ebicupuli bya ddoola. Ate bawala si batamanyi kebeera ddoola n'alyoka abuuka ng'ensiringa. Abaana babaliiridde ku kicupuli kya ddoola wali e Kampala. Batya omusajja baya kamukola namwa ddoola. Olugera bwe panti kiki kati ennaku zino mpulira amazima biki bize nkwetaaga saagana byakulwawo nnyo seriously. Nyavu balina akantu kebakozesa kati ennaku zino. I'll pay your time. I'll pay your time. Takusabye direct, I'll pay your time. I'll pay your time. Kati gwe n'okitegeera nti kyategeeza of course. Ate time obudde bungera agenda kusasula ku ddiiru ki. Nze budde bwange. Yomugano ubyegala mmeka. Omugamba no kati gwe kyova okyusa olulimi n'omuvugira mu ddoola. Teri mukazi awulira ng'omuvugidde mu layini ya ddoola. N'asigalamu ak'obuntu. Namu $10 10. Angama saa ye $10 10 sente mmeka ezowa weze ebibiri nga never tamayina muwendo tabanyina sente na wabula kyawulira $10 10 yagala kati yakiteekemu mu mbeera nti ye value tamanyi nti mitwala 3 mu plus agenda mpa ebibiri kati abaana balina ebicupuli bya $1 awo obisanga waawo n'ogamba kati ng'ogenda abaawo n'ebicupulire nabo neze Uganda kati bwakola kyakola kuwa $2 2 nakuterawo n'ekyomutwalo kya board ngakuwadde mutwalo kyokobako nekomera ate gwayagadde program awadde omutwalo n'emiggo ate ogenda $1 bajja kukuba emiggo mingi ekicupuli ekyakyo kibanyiiza ngate mwatabuse nnyo Zubeeda abaana kye bayita okwegatta kwe Kampala abaana buli kimu bakikoze basobole okwetuusaako mu bwavu bwabwe okwegatta anti bategedde abawala baagala ssente kati bataddewo embeera yonna kati mugamye n'akala ke bakola hello nti kati akambeko gwe nkukubira wano kati nkuweeko jalibu olwaleero otegeere sina kye nkoze eki sina kye mugambye kati njagadde ono nkuweeko jalibu paako kati owulire kode abasajja endala ze bayina ogambe meeya katuve ku bagundi katuve ku basajja baatubuukadda bali babagezi olubeerera bakola kyono ngenda mukubira mukama tuyambe benga kweri owulire olime tugero otandika n'emboozi nga tetulina we tujoogeredde bitandikirewo kama tuyambe akwate teyefuula bize yamba akwate abadde owulire simanyi akyebase otegeere nti abasajja ne bwagaana okukwata nyo agenda okukubira era mukama wange gyebaleko ssebo naye emmotoka gye wasuze nayo lwaki togireeta muzeeyi emmotoka enda gireeta gyesobola kuba mbadde nagenzeeko walako mukama wange ate nenkomawo kikeerezi tugenda kwawukana kati nina omuntu ndi naye wano gwenjagala kati ngenda kukola nti muzeeyi kaakati kyembadde nsaba kungumiikirizaamuuko jose era nga wulira nti mbadde nkyebase naye nga mbadde njagala mala gitwala ali ku mazzi tulyoke tukwatagane mukama wange simanyi tugenda sinkana luddawa anyway kati mufamu yo wagenzeeyo mufamu badde nagenzeeyo jase lwakuba nti wadde tulinayo ebbanja ndowooza omusajja yaze najjanjaba ente twali tulinayo ebbanja ndowooza lya mirundi 2 wakati tubanjibwayo emitwalo egiwera 8 kati ye eri ate ente gye mwadde muŋŋamba endwadde anti yajjanjabye lwakuba nti we twabalansize twali tumwaddeko emitwalo 5 nasigala ng'abanja 3 kuba abadde n'ebbanja ekkadde esebo kale kati nekola bwoti emmotoka yo janguye ate emmotoka era gye nabadde ngenze nayo kyevula nabadde nduddeyo janguye ebintu bino sigenda bisobola naye kale soko malirize ekyo then ojja kumpa report ya farm tulabe kale tujja byogera kedda ojja kunsanga n'emmotoka yo janguye kansoke bagikubeko ku mazzi kubanga engeri
enfu yabadde nnyingi ate nabadde ngenze nayo ku faamu. Kale. Ani alina faamu? Nze munnange n'ente waliyo endwadde. Mmotoka ki? Emmotoka ozze nayo? Kati ategedde okuba apiikinga opiikinga. Ya apiikingira baatikyaliwo. Ate ebyo bye twagala owulira. Kati otegedde. Kati bwetebereza kafeeyi kange keeridakaawo ng'essimu evuga bweti. Nga kankubira nga mama. Nafunye ono nammaze. Kati olwo ntuula okulinda emmotoka paka ddi? Anti jjukira nkulowoozeseza nti nyina emmotoka ate sigirina. Kakitegeeza oli nkanya mukubira muddamu nti emmotoka janguya mukama wange ate kati tukangamba manyi ono ajja tuluyisa kwata omutwalo olinye boda. Naye ninya nti ndi contented nti omusajja gwe nafunye ayina ki? Mbadde nateeseza naye. Ati soka okubireyo omulala omugambe nti nno visa ntambula tiketi zange biki ebyo ndabe kale ng'oli mu ntambula omubuze konteyina zo biki? Wano oba oli yennyini tofaayo kanti tukubire na ku mulala singa tuyambere nebaako. Omubuze konteyina zo zonna bazikiriya linzi izo tiketi zo bazikozeeko ndabe. Ate kati kino sikitegedde. Kyokka abakazi tulowooza ffe bagezi. Abasajja si bannaffe. Abasajja si bakwano baffe. Wakakitegeera. Ffe yatugamba bwafa nga tetuwa abasajja emmere yali mutuufu. Singa kuyabala akwata obulire ffe tubadde 911 zaffe zibeerawo standby. Zibeerawo ki? Standby. Oyo baba takutte kankubire ono mulala. Zi 911 zikola ki? Olwo bw'oyombe n'abaana nga bonna tebakwata. Bonna tebakwata. Bali mu bizinesi zange bazizanyiramu. Kankubire ono ali naye. Abaana bano ezi bali awo bakola ki? Biki n'oyomba n'oteekawo embeera n'okanga nga bw'okubira omulala bw'oyigira bonsimba ogagira bw'oyomba kwa bizinesi zaffe zifa bakubira teryankwata yabbagoba. Ati njagala kutegeeza ffe okwegatta mu bwavu bwaffe tutaddemu buli mbeera yonna tusobole okwetuusaako okwegatta mu bwavu bwaffe bwe tuwagaaliramu. Leka okwegatta tugezezzaako kukola ki? Okukubira omulala tekola ki? Buli kimu tufaayo. Zi 911 zaffe zibaawo. Tufaayo. Nakwate tulabe. Kati abakazi 911 zaffe ziriwa? Kati oyina kuba ne zigundi zishuwa zo ezibeeraawo nga ye wakwatira essimu asomerawo. Kati bonna bye batakwata kizibu atuleta kutte era kati obaako n'abantu bo b'omanyi gwe kyenage nti buli baawo kati lwakuba nti abamu kati benkubira abavubuka babeera mu mabaala kati engeri badde weekend batambudde abamu bakoze eki wasiwasi abamungi. Kati tudemu tukubire oli ogambye tumukole tya? njagala nga kuno bya travel container zo container zange ze China biki tofaayo kuba kati ekyo nze nkikwegambidde njagala ndabe kya container ne air ticket sizo sitambula genda funa air ticket nga sinafuna air ticket sizange. Nekirala ono omuvubuka gwe nali nkugambye atukolera ku bino ebya container yakoze ati nze abadde agambye nti baweereza container eyo tozinaku ziringa ttaano emabega naye
babadde bakyali ku clearance eryokejje ku Ken Flight wali bweyogerere we zituukira ssebo. Ate nga wali tunabiŋŋamba. Just lwakuba nti obudde yali nnungi naye ate clearance eri e Nairobi yali ebulayo then balyoke bajje eno. Kubanga ebisinga obungi nze nali mugambye nti wali omugambye bakole ku byeri ojje omusasuli ewali ku Ken Flight ebweyogerere ssebo. Kozi kubanga nadde nyabiveeyo twasembayo passport visa ze China tutambula ddi. Enteekateeka eyo muzeeyi mbadde nsaba ziremu njogereko n'olwekyo kubanga yali akwataganyizza ku internal affairs. Kale oddemu onzirira ndaki. Naddamu nkubire engeri gye mbadde nange up and down weekend. Ddamu nkubire tulabe kale. Kale se. Lecho wawa. Simumanyi. Nabi baba bimanyi. Ewe yogerere. Wezituukira ze simanyi wezituukira kuba kati bwe basuubuza obimanyi. Si we bituukira. Yaye. Mukama abalaba peera. Mubwa mutulidde ne kale. Noni yakukwata inazo talina. Kakati era olwaviira alakatalinako data singa yapeereza dda omumaliriza gwobadde okukusa WhatsApp ateerako yokako kyamanyi kyoza jjidde tomanyi kati naye gyali asekaga naye bwene akazi nayo tuligeziwala kati ate nange bwakubira sidda bukubuuza tibyongamba nga sibitegedde ntandikirawo gwawulidde alina we mukubidde byazze mu kusikatiramu ye asomera obusomezi atandikirawo temukama wange emmotoka bikoze bitya ate baba n'empisa ati nze bosi ate olaba akuwadde beeyi akogedde bajjeera tofeera kubeere oba si kyoyina mu mutwe kati bwetaba abawala kabeepaapalika mutusaasira busaasizi kyekituufu gowoko mu kutegeera mukwano abasajja bye batandikira gwe byonna bikole naye kati nkugambye gwe tebereza nafunye akaana k'abandi kavudde embalala kujja kundaba kati ntandise essimu eyo addeyo buzinagamamu ekyapa tukitundi tumuwe oli alina ssente ng'atunda bwizi bwera ab'omu golodi mbayina nti golodi ennaku zino kati ali atya nti muzeeyi ekirombe kyagize bwe kiti doddodo muzeeyi olina ekirombe kiramba golodi biki mufe nga muleeka muzaawe nga muwunyekko kati buli kimu meya muli babi ekikwata ewabu bujja tuluma naye ekikwata n'okwegatta ate nga badde n'ekitiibwa tutaddemu okwaga amasimu n'akusiikira amakoloni maama nnyabo n'agasiika ennungi nga oddeyo mu kazigo kake wansi eri Kosovo nga balowooza bali ku biliyoniya tayogedde ebifo yayogedde kawunta nasiwe zituukira ekifo kyayogedde ebweyogerera kuba yandigere nti enansana naye akulaga nti yali updated bweyogerere kane oba wali okawuliddeko katoero gamba ekituufu bweyogerere ni bwaba alimbye atoloza obiwa nnyo obudde omala tegera nti bakufera n'olyoka otandika okukubakubamu obufaananyi ewamma n'ayogera wano n'ayogera ne wano n'ayogera ne wali tumanyi n'okweweereza message nkubiraako ŋŋambe nti sente ngenda zikuteerako ku ssaawa 8 nkubiraako katikati gweoyogera ekigambo kimu meya sente kanzikuteereko ku ssaawa 8 nsonyiwaamu wano nsaze taliiwo olwo zisinaako eyatime akkubira olwo kati no meya nemuteeka mu lawudi aluna kyekiganye nti akasente oli gwe ntuuse taliiwo naye kusanga 8 olombaze nti gwe tosobola kugumikiriza mpaka ssaawa 8 onoozinterako ng'ozifunye nze kaŋŋende n'ogamba kale bwe kyatusa ate kuba amamotoka mamotoka nkubira ow'emmotoka ddala kituufu wa bondi naye mugamba ina 5 gagenjagala tuzanyise wano naye ganziriza ajja kuwaako 10
anage tugenda ogira nti kale n'omuntu gwendeetaawo asiimewo emmotoka gyokola ki gyayagala ng'agamba emeeya jangu mbalina bangi awe wabbakuli be bayitirivu Alpha Motors bayitirivu bali awe wabbakuli mukwano talo jangaaga 5 nga nzija wali tukutenda nkakkimu kiwano kiki ng'osiima nga nnunda mu mmotoka yange ng'olonda mu mmotoka yo gy'owulira oyagala sente zijja ntandika okukuba koodi ya sente zijja ku akawunti naye ng'olera inamu 5 gange wano tugenda no nga bwaweereza sente kugenda olonda emmotoka mala okugironda wavudde wano nakutumiza lugendo tugeze ovudde Masaka oba ovuddewo kimye emmotoka tiye nti kale ng'ojja tugende wa musajja wange mbadde nga namwatula erinnya nga tukola ki nga temutwalo gyange 5 nganga muwa mala ogamuwa tukuuta ku ndagaano biki kati ntandika okuba nkubira musajja wange ono sente mutegere gwenkubidde ono kati ng'oyo gwenkubidde mukama wange sente zijja mpaka tutekola ki tede sente network z'ekyanze mukama wange mbadde ndowooza kanzirete nze kanziretere ku makya teri mukazi adda Masaka n'otasula naye mu loogi nga wamugaye nti emmotoka weeri mba nnosula mukwano nzirayo naye kuba mba nabagambye bonna era tupangisa loogi eri kumpi n'ebbondi awo Emmengo nga tufuna luumu yaffe of course ate omusajja amaze n'okusasula mu5 agaleseeyo ku mmotoka ogalekayo n'omugaa kati kwata nga n'ebipapula tuvaayo nakyo ekiraga nti emmotoka ogikoze eki tugikoze eki kuba amatwalo gano 5 gakulaga ono nti oli serious ow'emmotoka ate n'omukazi akakasiza dda nti emmotoka ekola ki nga mugenda mwebaka ng'osula ku nkebete didididididididi kwata nnyoko kwata kitaawo bukya ku makya nga musajja wange muteerako message nkubira onkubira otusinkane wano nkuwe sente ompe sente nga musajja wange agikuba mukama wange oli ludda wa biki mbadde yatuyambaganeko ffenna kubanga ndaba kajjaamu kangi funawo ka boda speed onone sente wano okay biki nti kale so ngagiteeka wano olaga wa ngenda wa musajja wange wa booni amugamba 5 gange nze nsigadde wa muloogi kasitana gikiri yalinze kasitana gikoze ki wakiri yalinze toddamu kulaba simu yange wadde okugikwata emmotoka anti emmotoka eri wa musajja ate gwe wasasudde mwagimazeeyo ada alina ogikumalirayo taliiwo mba nina nti okuddamu babuuze wooli ate bwe buddayo musajja tetunnamulabako wano mugenda kufa wubi kati bukomedi section badde mukaba katonda okateka bbeeya kabirabikira ddala abirabanga babikola biraba bakola bikole bakwano be bawagala nabo babikola kugambe akala akasembayo kaŋŋambi tumalirize batuwola ne loogi ate oyinza kundira bbanja ate nobanga nemundiridde mu bbanja ani gwomanyiira naawe nga lumu ya bbanja temugenda kukira kaavu nakamanyiira kiddamu bubwavu bwaffe bubutabadde na lw5 babawola loogi twagala twesanyuse noonye ssente owa loogi musasule naye nga ki ekyokwesanyusa neesanyusiza ani abawola loogi tuba nabo nga lumu wekola ki nga oli yateekawo lumu zaawola nti nze meeya nyina loogi zemmanyi bammanyi maneja wawo kyali wange nga mukubira Jackson ulira n'erinnya Jackson tiwanje meeya kyekiganyi biki n'omulimu gwendeetawo naye ndi muwaavu wabula ekiriwo buli kimu ndeka nkole kyenjagala n'ebyokunywa bandeetere mu luumu ebisigadde ffe tujja kweraba ekyokubiri awo nze boosi waawo nze boosi waki tya meeya byangu naawe jangu basi ng'otuuka olagira ku kifo kyange si tugende mu luumu tugendeko ku kifo kyange kulambuza ekifo kyange manager yennyini gwe wakubidde Jackson yajja n'akwesooga bosi nze itusanisa okulaba bitambula bitya nti kale tugenda mu luumu
tumala ogenda mu lumu ng'abaana baleeta ebyokunywa njogeza namayonyo kyakunywa ki baleeta basomba kwata nyoko kwata kitaawo twakkanyiza kasani kape twakkanyiza Jackson oliwa mukamange badde nfulumyemu njagala awo emitwalo 3 ku kawunta awo nti kale mzee kange nendabe anziramu makobera Jackson nga tojja mukama wange tukyabala wano oba kanejjire waawo kati mbuulira nti otya ovaawo otya buli musajja yenna ali kutwala mu loogi ng'alina kyaja yesimu tosobola kumuwona kati kyaja gyendekawo ng'omusingo yammeka ya mutwalo kubagga olulaba kyaja okimanyi bulungi kwata kasimu kangawe kaka ng'ogenda misinde totulula mabega misinde mpaka mukazigo ko giwebaka enansana ng'onoonyeza osasula byakunywa ezo nobo sasulira wiki kati ye ng'abeera mu luumu akuba amasimu nga tojja ajja ku kawunta atuukawo meya nga taniki akomawo nti anga agenze nga tusiibudde nti agenze tikati atalina kyabagee mumpe nti talina kyatugambye kati wanabeerawo sawa mmeka alwawo okulabikawo omanyira nti guweddemu genda okuddamu mukubira ng'essimu yazijje mu kibulooka kyokka okimanyi mumanyi okuddamu ne mwana blocking abantu abo ne mubayita n'omunnyonnyolera ngati ng'olinamu olukateetaano n'omuyita n'omunnyonnyola munnange tomanyi kyantuukako omukazi yenna mu kaseera nga kyabadde aga tukimuyambye amagezi agaliwo kusirika teweewozaako na mukazi linda lwonaba ozifunyemu ssente nga weeziri mukubire omukazi ye yeetaaga ssente weziriwo era ojja kuddamu gusajja gwo wantama va mu ebyo naawe ogenda kulyaki olinamu ekyetaano kyo kyobalansinga osooka omuteerako ekyebiri ng'osigazaawo ekyesatu ng'owuddamu okubira Jackson wo owaluumu ebyokunywa biba byesatu nkyeddamu ne loogi bakola ki bazibawola batuwola era osanga mu mabanja g'oyina nga mulimu neyaloogi kati n'olumu ne zibula ntaka kuba nga ate weewalawo tandabano nodduka amabanja nodduka n'agaloogi abasajja muli babi okategedde era abakazi kakatize butuduli obwalaga bwe nga yewatikawalakanogono anti omubadde bonna babugwamu dda twabatwalanga mu rooms ezitali zaffe n'otekayo ka alubamu ebiseera bya alubamu ebyo ekifaananyi kyekyo n'otekayo ku bugoye bwo nga baabigwagwamu dda twakuguka mu loogi batuwola n'enkufunira ku byokunywa kwagamba obufunze byonna n'enkulira ku bbanja naawe kennyini n'embeera nga nkimanyi nti oyo namuliira ku bbanja ng'era mu mabanja g'olina mulimu ne sex very good abaana baba bagiza tire sex bamubanja ng'ofudde nga basoma amabanja go nga mulimu n'okwegata waliwo omuwala abamubanja eddiini eyaffe ey'obuyisiraamu togera na bbanja kati eri oba oli abaana ojja bawulira nga bawanika kati bakanya kubuuza mubanja ki kizibu kyakwatula kati lwoyita mukulukulu mu kiko omwo n'omuzza mu mabbali omusajja oyo yankozesa n'atansasula ne loogi yennyini gye yankozeseza teyazisasula kakati kyava omukulu addayo naye nga kimuzibuwalidde okwatula n'akozesa obuyiizi obumuweebwa ssemateeka mu kiko ekyo nja kunnyonnyola naye musooke mugjewo zino ssente tuziwe omukazi ono atuviire wano n'abaviira oluvannyuma alinyumya sente ezo twawemuka muganda waffe yeegatta natukona okwegatta ebbanja byonna omwana waffe yabikola akafa omukkuto tekaluluma naye kale akolo tekaluluma naye ng'abaana ab'obuwala kyenyize olunaku olwaleero nti bo abasajja tubaleke balina levo kwe bali ne bwe tunaayagala okubalwana tetujja kubasobola kuba n'abeewaka ate nabo nga basazeewo okutufera akufera n'ofumba emyaka 2 ng'obadde ofumbira ku bufere 2 n'avaawo ewaka nga gambye
kambateereko ssente niziwera mukaaga nagaze ndiko kati nteekako niziwera musanvu naga mugumikiriza ndi ku mobile money ne network paka wogamba ne ninawo omutwalo kanjira nfumba giro ofu ate batunatuka ku kyama poloti bebagulidde amapoloti agempewo n'endagaano n'ovaayo nayo ng'eri mu mannyago oluusi mugisonze n'ogisonda noga nfunye omusajja ow'amazima akutte miliyoni 2 naawe n'ojjayo 3 oba n'ojjayo emiliyoni zo 5 n'ogattako nga chairman bamuliiriddemu dda n'abakwatibwako ensonga abalaba baliiriddemu dda nti ettaano ezo tugaba na kiwato naye ezange teziriiwo endagaano nkulaga yannasasulako mbulako miliyoni mmeka tugikyusize ewa chairman nze Kasirye ne Rachel Namiiro tusasudde poloti eno mu cash tetubanjibwa ogamba naye nafunye ono asose kompani taka nenga chairman oloza jali tebamumanyi ne kukyalo tebamanyi wabula waliwo embeera y'olubeebeetu lwe tukubyekubyeko kaawo buvubuka bwaffe kubanga bizinesi erimu miliyoni 10 zengenda okukuba tesobola kunnemesa ku mobilizinga abavubuka 10 abanaateekako emikono biki endagaano entuufu nga yo neeyitawo gwe ne bagenda nekino ekikyo ogenda otuukawo nga wali omulala yazimbawo no poloti yange bajjayo endagaano nga gwe kuliko oga abanziba batobba nga bwomanyi ebyamataka yakulyako ebintu byo ne poloti yo n'akasente k'enkalo baasi kikyololo nakiki tuba twabakola ki tuli baavu naye twagala okwesanyusa tuli baavu bali abanyiiza naye waliwo ekitatuganya kyo tekyagala kuwulira bwavu kyo kyagala kusanyuka katukole ki kale meeya n'okolima nno ne tebikola temuwulira olowooza bawulira be balese mu loogi biro byenjogera ne kuwano bajja kugamba ojja wuliramu abaseka be balese mu loogi nga balekeddewo kyaja na power bank nfu kyaja kwojaga waye kasitani kijjeko power bank nga power bank nfu nekali bakulekako mu Serena ey'ogumu ekitundu akatanda kwi nekano kabulangiti buno bwe basala eri kati nno n'ofuluma nga ne manager w'ekifo nanyini bbala ne bawaitress bamanyi nti bamuliiridde ebbanja nga baseka bakimaze tinemmeeya aligwa ku mwana w'omuntu nga bali omu nga bakumanyi osagado buwaitress buga nenze mmeeya nze tansobola nsi kati kyokkalaba ekiwala ekirungi nga nakajjanja osimye n'enkondo oli muka wekubye perfume ate mune bosi w'ekifo si yakuleese naye nga bosi w'ekifo neeza Minute Maid abadde taziride munzikirize mbasiibulire wano bannange musiibe bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.